ofisi zaki Jasmine yazze ku stage Jasmine yazze ku stage we have ku stage one dozen na Shiba mu ba Bruce Lee awo kakati ingeri Jasmine yaleetedde olubuto nga luli wabweru olubuto lwa Jasmine lwabisa olubuto lwa Shiba. What do you mean? Ingeri Jasmine olwe yaluleetedde wabweru nga mwena mulobedde ku kapini kali ku kundi lya Lydia Jasmine kuba era twabadde awo debate zabadde nnyingi nnyo nabadde ne bakuwefu awo kati olwo ekintu kyenyala nkuyigiriza brokodi yakugwamu kwefu musajja mufumbo nange nawe oli musajja mufumbo ogamba wawulidde abantu nedda nze sisobola kwogera kisaalabi awo nze we nnina amaanyi gange gali mu mazima gali kwerabirako olwo mutunulira pini ya Lydia kati teyabadde nze teyabadde kwefu n'agamba eyo nengikwatako njiruma wabadde waawo omulala yabadde waawo naye ngeri gyatali seriba lisula mwogera talina makulu kakati n'abajja asobola olumake ku pini ya Lydia nti kati olaba eyo ogiruma bulungi bwoti tulina emboozi twabaddemu awo nga yabuseeguseegu nabayita kwefu muwali samaniza obusumba kakati no munnaye tumala onyumya emboozi eyo kwefu ankubira essimu ng'olumuvudde oshewedde biri biwedde kati ampita on the serious note ddayo olabeka video yampadde ennyingo bbiri ennyingo esooka Shiba n'edduyiro 105 kabaani ku ndongo nga nampo bwina nkasa nti Shiba kukukola dduyiro mu ggwanga muno teyamusinga era nakakasa nti omukyala Shiba yalina ne personal trainer waka ajja ne bamukozesa oyo mwana ayagala omubiri gwoyo nangamba omukazi yenna akola dduyiro kyasooka okukola gwe muli mubiri oguma guleme kuyiikayiika ekyokubiri wato kwe tufiira nampeereza ebifaananyi by'ekiwato kya Shiba ebikadde mukolanga ani ku kakiiko ako ke munoonyereza kati kwefu yakaina kampani enoonyereza ku bulamu bw'abantu kabeera kifaananyi ekyamazima nga alina ki ngenda okuddayo mu kifaananyi kya Jasmine ng'olubuto banenkatandisa okuvaayo ajjukira ki Jasmine kisavako mu kusinga ku Shiba naye wano mu kifaananyi olengera ki awe twaddidde wa Professor Kasuku ne tujjukira byatugamba olaba bannaye ekituufu omwana baamugira But at what point does Shiba in her life dress like this? Basebe ne banjanja okubanjulira Shiba in another tune. Kati ebyo byonna olwawedde omuyiggo kati gwe tuliko tunoonya omusajja omuzira embalangu n'abasajja muli mu Kampala muno mbadde twegukyewa nebanya babuuzako ku PCD yani ate eyo sokolindeko era ku kwefu kweŋŋendo tutandikira tugamba Shiba yalwala red eyes. Of course olubuto luleeta infections nyingi mutuufu bambika mama kakwini kafe kamaze ne kambale engule bamukuba bayira mosi tekero yenyini bino yabuuzanga okikola otya bayida we bakimulaga era akati akayimba baŋŋambye akali emunyonya bakayita ontegudde ombigudde onkubye scratch onkubye kamukiringi kamukolongo kamugwa flat kyekiri emunyonya awo kati no kasukwa tuweredde ntata w'omwana taagala bigambo munaye basuse kuŋŋamba Diane nti ayinza oba alina bwino gwalina nino ngamba ne Diane tomwesimbako nnyo so tuli awo kakati omuyiggo gwe tulina tata bana tata dubuto mumunoonyeza ki tumubuuze yakikola atya ayino kati oyo musajja naye kakati ogambye Diane wabyamizannyo mbyemizannyo ng'ani asobola Shiba ate muna mbadde sinagenda mwade mwagala okugenda awo Diane wabyamizannyo badde wabuuza Diane ali omubuuliza ki Diane tamanyi bayimba Diane tamanyi ba ministers Diane amanyi basambi ba mizannyo kati Diane agenda tukiikira mu b'emizannyo eyo gye mugwe musindiseeyo ng'omusaala nga iye atukiikire mu b'emizannyo
Bana otegedde so Diane tugenda kusaba otuleetere list nomination zo mu b'emizannyo so kati gwe nkutumye mu mabaala kati olina oba wawagizi research yonna ali wide nedda genda nnyo mu management ate abasambi okusinziira ku kwefu oba okusinziira ku status ya queen anti ekintu ekimu era nakye mbadde ngenda okugamba kwefu queen nti stature ye temuwaliza kugenda mu bazannyi ali nnyo mu management so kati awe tuli tukyagenda tukyabinoonyereza ku basibe ne banyeera mutusanga tutambula emmotoka eva nedda wali kati saa zino taata wa lubuto wa yatuuba ogenda wa nze kati ndi nnyo mu bakulembeze gavumenti ye wakati wabano bonna bakulembeze oba banono oba awe siva toleta kujja kimba wakulistiyo tabeerako abali retired so awo wetutava kati gwe mulimu gwe tukutteko n'omwami naye kati shiba amawulire gogenda tuteeza mpaka woli kale walulinga myezi emeka okusinziira ku bukugu bwe nnina mu mbuto mukuzifunisa mukuziraba byonna myezi 3 wiiki emu atoyinaawo obukugu n'ennaku 2 kuba nzijjukira mu comment section gwe Lydia tonyiga omwana waffe yadde atamanyi naye ategeredde ku TV abanoonyereza bakuno twalimu okuti baaba omusajja akumala amaanyi akawatoka omwana naye kale obadde okayisaamu n'engalo 2 kati weetaaga kibatu aye nga bwekeyongera mu maaso naye kale kirungi ekyo yebaza Mukama Katonda era omwana oyo abambuludde omwana oyo agenda tuwunya ebigambo bingi badde byogera ku kyalo kuno anage feminist abavudde feminist akuvaamu feminist atakolagana na musajja akoye ennyumba esirise nyumba erimu ku baana abawoggana feminist akolagana na musajja Remo ono yatukola bubi agenda n'azaala akaana kano kagezi nnyo kakwagaza ozzaala mwana walima mugezi nnyo mwana ku mwaka gumu ng'akwata ensawo n'agenda for shop kana kale bakaliisa bagamba kyekiwa amaana amagezi kyennyanja n'ensujju katusukkako ninga tumwagaliza birungi of course woba era ng'obuulira ozimbyemu wano ku katima oli mulogo we kuba wano mu kibuga mama we ojja nakufa twakwagaliza birungi byereere kati awo nga tuvudde Shiba waffe ate n'oliva lwayiri namatovu tebalujja eyo kati dress code wardrobe yakyuse of course buli bugira bwebaka of course kale twewa space bane tumuyozeeyoze emyaka 5 kuva yayingira amakaage giri 5 5 years of thankfulness for my cherished home. A dream turned into reality. Ekifuula amaka temukimanyi bwe buzibu bwammwe. Tebadde waka, tebadde nnyumba kati gafuuse waka. Kyova finally agiyise home. Kati kambuza omukulu ajjaawo mu nnyumba ya Shiba oba? Mkakati okusinziira ku drone zange. Tajja waka. Okusinziira kuki? Ku drone zange. Kubanga ate ne gwenjogera. Bya nnyonyi oba bya gwenjogera ko simumanyi okuleka abantu okwagala olugambo olutabakwatako. Olwe tubaga musajja tetumumanyi. Kala tubuuza omukulu ajja waka. Tetumanyi. Tetumanyi. Kala utuveewo. Tugeneke wa Irene Namatovu. Mami Pius ate